Khalifa bagenda kukuba amasasi. Khalifa AgaNaga oli chali wange tozanyira kwezo company webe kuwadde milioni 5 kuyambye na buyambi kwate ezo ogende. Khalifa ojja kwagala okusuwinga KFC ekwate ezo sente zennyini egula abalamuzi oveyo nga tolina wadde 10. Genda obuze bulunoke byamutuukako. Bwe yawangula eri company mu court bali bamuwadde wadde 10. So Khalifa AgaNaga kankubulirenga muganda wo. Ebyo bi company tebabizanyirako. Bwebe yo company ekuwadde milioni 5 kwate ezo ogende. Otherwise ojja kufiira bwerere. Ezo company okukwatire milioni 2 ne bakugulira omutemo na kuba esasi. Tekitwala na dakiika. Ezo company enene tebazizanyirako. Goma yo musole ezo company gwezi waggwe. Mbwe kwa milioni 5 naga 5 bakuyambi. Genda nezo. Otherwise bajja kusabula esasi mu kabina. Neza 5 gakuyambe ku lumbeeru. Ezo milioni 5 ze babadde bakuwaze zijja okola olumbeeru Khalifa. Olabi kosaga nensi. Ensi abantu tebazanyira mu business zaabwe. Omwana ali azanyira mu cafe Java zaawo. Musibaba muwachayo bali moche. Nemga muwala gwe. Do you know what it takes to make a business? Never successful. Mugwe Khalifa George yimiriremu. Allalalala. Khalifa, don't play those games. Eh? Those games are dangerous. Gomaje waito kola successful business mu Uganda. Goroga tojaje simbamu. Gomanyi KFC abantu bewe emirimu. Do you know how many people they employ KFC? Abo be nyini abo beba kusabula. So kwata sente go is the money. You can't wali osete zabu iriri. Zotu teko zobo otwala. That's why Junior ibampa milioni 5 nenzira mwebyo 50M. Teri agenda kwa milioni 5 Khalifa. Gwaliozi kuteko Khalifa. Khalifa lyo kuteko ku 500 million. Umanyi investment eri mwaga ma company sete ziba investing. Tibulola go sanga KFC. Hey. My brothers kwagala oli mulamu. We aba kuyise mutima mulungi. Ne bakuwe milioni 5 twale ezo. Kwa era basobola okugulira abatemu. Kulayisi. Nalabyewo abantu bangi nga monja Samira. Mbusimanya Doni Mosia mbuyampadde sente mbwezo okuvuma Shira Gashumba. Ezo gazi navuma ku Shira Gashumba. Kera ziyana liwa muvuma era ziyana muvuma dda. Ni Frank Gashumba tata wa Shira mukwano gwange nnyo. Ekyokubiri inze bonna mikwano ja Shira Gashumba beya yawukana nabo era bonna mikwano jange. Kati Shira uliriza bino. Shira Gashumba, listen to me. Mubulamu bwensi eno waliwo level gy'otuukako nga Katonda akubuleesinze ng'osula bulungi ovuga emmotoka ey'ebbeeyi oyinamu ku ssente. Si kirungi kulwana na bulimbwa. Kati Shira Gashumba entalo z'olimu bulwanise Evelyn Mike sibanya omutwale mu kooti simanya akuwe milioni 8 tekikuyamba wabula kikutoolako. In the process people threw you into a war already inabe wanyize dda. Abatali basanyufu naawe ate okimanyi kanze bingi byemmanyi. We just choose to keep quiet. My sister Shira Gashumba. Abo babuloga bakwagala ko sente. Era bakulimba tujja ku defendinga nenga you are not worth it. That war is not worth it.
Evelyn Mike muleke. Because omuntu yenna obanga oli bulungi mu Uganda tebajja kukwagala. That's one. Teri ali bulungi awangula musango ku TikTok. Be in your things. Ne brand yo shira wota wona agirwane sentalo. Wesiba kuvuma bajja kukuvuma. Ate ne bali nabo abakukyawa nabo bayina abanene baabwe. Oyinza okuba oti olowooza olwana na Evelyn Mike kumbe eriyo abalala. Fentalo wano tuzibala. Ogera okulaba omuntu akusosonkereza naye ng'ate eriyo amutuma. Kati to cut the whole story short, waliwo munsi wootuuka noga nti ekyo kankimma amazzi. Because they are dragging you into a war. Bakusika mu bitalotalo. Awe nyene woolaze we bakwagala. Era Shira Gashumba kankubulye my sister. Tosobola kuwangula oyo muwala. Be it court, be it at police. Kati Shira Gashumba bwe yagala okulaba kyemukugamba. Today, genda okwate Evelyn Mike. Bwamalayo wadde essaawa emu toddamu kwogera nange. Bali balina olutalo lwe bakwagaza. Ate olumanyi. Kati distance yourself from cheap wars is useless. Otandika, you distance yourself. Sibuli mbwe kwasamira ati ogenda gikuba amayinja. Wallahi abo togenda tuuka woolaga. Nze wana abantu bangi banvuma naye nziramu batono. Abala nembaleka kwa sibuli mbwa nti eyasama mbogenda yimiriro gikuba amayinja. Shira Gashumba, my sister. Olwanye okuma brand yo, olwanye okola erinnya. Lwaki owa abantu amasanyalaze ge bateetaaga. Kati oyo mwala Evelyn Mike, mubwa Evelyn Mike bwe. Ofaachi naye. Shira Gashumba ina yomba naffe. Singa abantu bawulira nti Junior ne Shira Gashumba bayomba. Abantu bagamba nti ba planned kids. Ke bayombe. Ne oyomba n'abawala abasulira ekikomando. Bumala boga nvuga Range Rover. They two don't add up. Gwetata Frank Gashumba bamuvume ebintu bimeka wano. Addamu bameka. Look at your dad. Because tata wachi manyi bulungi nti aina ba enemies. Era Shira from today kitegere. Your father has enemies who don't feel good. Choliko your status joliko. And you know they will do anything to put you down. Kwa buli agalo lumya Frank Gashumba akwata ku Shira Gashumba. Echoto chera bila Shira. Nza kubulira amwana orphan. Owange yafa. Niolaba up to now abalabe batatange bacha nwanisa. Ngato wange yafa. But my father's enemies are still fighting me. I want no boy inokula. Newebulirira. Nze naka video ka trendinga ku Twitter. Naka video ke nakoze kali mu trendinga ku Twitter. Ngangamba bane lwaki temumpa mulimo. Is it bad to wake up and I say I want a job? Chibi. Is it bad to fight for myself? You know yoke gwanga abantu eba ku victimizing for talking what you feel. Ulina kubira simu Junior wakoze bubi. Okwogera bwotyo wabaddo yagala njogere nti. Uganda yensi yokka we bakuvunaana okwogera kyowulira ku mutima. Bagala ba pretenders, bagala ba balimba. I'm not a pretender. Me son of Mirundi. When I'm happy, I'm happy. When I'm annoyed, I'm annoyed. Nesija kuwana government every time. Nze wano government nungi waliwo emba kwatamu. So it's not bad me to come out and I say I need a job. I need it.
and anybody who has it, please do the needful. But I know mulimo mu government kole kisoboka Junior afuna omulimo mbasi se muntu, it's not murder. Mbasi nagwendo epinze. I'm fighting for what I deserve, which is my right. Kumena abanja Samira wano ani ampa chendia, ani atwala mu dwaliro when I'm sick. Who takes care of my family? I pay school fees for my brothers and sisters. It is me who pays school fees for them. Kati wevone ngati banange aba government wewa wo mulimo bambi mugumpe. Is it bad? Sasoma nasoma. I went to school, I have degrees, I have qualifications. Kati nete, should I kill myself? Nze siri pretender. Era njagala. So nakalabye ka video mukatadde ku Twitter, am trending obakali mu bantu. Nze sibera ku Twitter. Nze sina na Twitter account. I'm not on Twitter. I don't even have a Twitter account. Naye ntulwende nze ku Twitter. Lwakwerwanako. Nobody is going to fight for me. Echo nakitegeera. Munsi teri yakulwanirira. Enensi abantu bagala nnyo tukozesa. Neti wali agenda kubeererawo goge mazima oyina okwebeererawo. You are yourself is hero. Tewali muntu agenda kubeererawo. Ekyo nkikubuuliridde wano. Era wowe obadde oli ku nsi eno ng'osuubira nti waliwo agenda okuyamba. Mbu waliwo muzira kisa agenda okujja. Weekwate wekka. Weerwanirire. Otuke ku kyoyagala. Wano abantu bageya bugeya. Bajja kugeya bugeya oyo mulaba talina kyali abaffe bennyini. Nze nawummudde ensi, nawummudde emikwano, nawummudde abantu kuba nategedde n'owa kuvaamu. I grew up. Junior yabaddewo yafudde, kati aliwo mulala. Nze sigenda kwefuula kyesitali because I want to please you people. Omanyi wano mujjano ne mulivinga fake life because mwagala pleasinga TikTok. Toyina mulimo wefuula ina, toyina sente wefuula ina, ne mubulako n'ababayamba because you are living a fake life. The sijja living a fake life to please people. Ekyo nakigaana. Abantu bali nnyo bagadde mbumbeere bye baagala mbeere. Kyendi kimmala. I'm Tamale Mirundi, son of Mirundi. That's enough for me. I don't need to be a perfectist. Mbumbeere perfect. Nange nyiga ndi muntu. I also get angry. I'm human. Nange nyiga. Nange waliwo ebinsukkako netunulira ekintu nekinsukkako like I just keep quiet. Nate waliwo byenjogerako. Twerwanirire. Teri agenda tuyamba. Fa balina okwerwanako. Era obeera mukyala ng'oli mu bufumbo. Lwana nnyo weeterewo ka business. Enensi abantu bakyuka. Osobola okwagala omusajja nga abadde akwagala ebyaddala. Nye people change because priorities change. Abantu bakyuka lwa needs zaabwe. Oli kyakwagalako bwe kikoma batakyakulabawo. Ge mazima asi mu bubi. That's the truth. Fenna we tuli. Osookera kuba kyano ogula emmotoka ng'ojagala. Nga buli kiseera n'akagikonako bwe kati owulira ng'ofa. N'otuuka n'ogikyawa. Nga ne bweba eddugala tofaayo. Abantu bwe tuli. Teri muntu agenda kwagala lubeerera.
kati omuntu abeerawo ng'akwagala ne bw'aba yasooka kwagala mu ntandikwa ebigendererwa bikyuka, intentions change, needs change. Omuntu asobola okuba nga alina ebigendererwa birungi gy'oli ng'era mu butuufu takuyinaako buzibu naye nga tetasobola kwagalira bbanga ddene. Ebigendererwa n'okwagala byanjawulo. Nsobola okuba nga I have good intentions for you but yet I don't love you. Yes, sikuyinaako buzibu, nkwagaliza naye sikwagala. Okwagala kintu kinene. Kati omuntu yekka akwagala ku nsi kuno ye maama wo. Bw'aba yakusitulira emyezi 9 n'atakuttira mu lubuto, oyo muwe respect. Kubanga maama wo yali asobola okutta n'otalabikana ku nsi eno nga ne bano abakuwaga kati nga tebakumanyi era nga tebakulabyeko. Ne oli ku nsi eno lwa maama wo tiyasalawo obeerewo. It's your mother who decided you to be alive. Otherwise singa yakwettira dda. Mana abantu b'ensi bakyuka. Nziza tange yalina emikwano mingi giriwa. My father had very many friends. Where are they? Bamwerabira ebyo byaggwa, abantu batambulira bigenda mu maaso. Kati bw'oteerwanako n'oddaawo n'osirika yakoze bubi okwogera, ani ananjogerera? If I don't talk about myself, he's going to talk about me. Ani ananjogerera bwe mba soogedde? Teri agenda kunjogerera. Mu nsi buli muntu agoba bibye. Essaala ze twesabira tezituuka. Essaala abalala ze batusabira ze zituuka. Kati no kitegeere today. Ne bw'olimala emyaka 10 mu kyaki nga gwe kennyini gwe weesabira tebijja kukola. Buli wakolera omuntu ekirungi n'akugamba Mukama akuwa omukisa oba ogututte, kiba kivudde wa mulala nga bw'ogenda mu kooti ng'olina looya. Kati naye Katonda ayagala ba looya bo. God wants your lawyers. Katonda bwe yagala nti agenda kutujajinga teyagamba nti ffe wabula abalala balyeyimirira ffe. They will stand in our place to tell God nti Junior abadde musajja mulungi. Kibula abantu bonna abafunye ebirungi bakoze ebintu bibiri. Ekisooka mmere. Tomanga omuntu emmere ng'ogiina. Toyiwange emmere kasasiro. Bw'oba oyagala okubonaabona mu nsi eno, zanyisa emmere. Kubanga abafa enjala, abatalina kye balya nga basaba Katonda bangi, abali emulaga abalira mu bupiira bangi. Kati bwe Katonda akuwadde emmere ogiyiwa, toyiwange emmere. Emmere ekolima. Emmere ekolima ge maka ge usanga nga gali magagga ne gavuwala. Emmere banange, make sure nti ekintu ky'okuyiwa emmere kasasiro okyejjiramu ddala. Ge maka gali amagagga ne gavuwala. Ebintu ebyavuwaza abantu biba bintu bitono. Mu by'omutwala ng'ebitono. Mu nsi yonna obukadde n'obukadde bw'abantu bufa enjala. Ne bafa basaba Katonda. Kyokka gwe Katonda akuwadde emmere, ogikutte ogiyiye. Oli mu kyaki oyimba haleluya, haleluya, omala budde. You are wasting time. Ekyokubiri, make sure kola byonna. Make sure kola byonna mu nsi neba n'omukisa gwa maama wo. Maama wo buli waafukamira n'akusabira,
Faba Katuliki Bikira Maria bwe bakomerera Yesu ku musalaba Bikira Maria yagenda ku musalaba gw'omwana we Yesu Kristo n'asaba ng'akaaba nga munakuwavu eggulu lyeyuzaamu. Bayibuli egamba eggulu lyeyuzaamu. Musisi yayita zaali ssaawa 9 ekizikiza ne kikwata ensi yonna. Maama we ye muntu asobola okukuloga nga takozesezza kintu kyonna n'oba bubi lwa kigambo kino. This mouse maama we akuyinako obuyinza kodi oli kitonde kye nga bw'oba n'embwa ewaka gwagigerera emmere gy'ogiwa oginako obuyinza. Sirabye muntu ali bulungi ku nsi kuno oba ayina mirembe atakwatagana na maama. Maama wo ne waaba mubi nga yakuyisa bubi ne waaba ye maama waakuzaala mwe respect ekyo Katonda kyalisinziirako okublessinga. Kyowa n'abafaaza ffe Bakatuliki faada nga bamuwadde obufaada bamugamba ddeyo oka ewaabwe. N'abafaada Abakatuliki kasita bakuwa obufaada bakugamba go back to your home ofune omukisa gw'abazadde bo. Ne faada kwa munsi tulina emikisa esatu. Tulina ogwa Katonda, tulina ogwaffe ng'abantu n'ogw'abazadde baffe. Gye mikisa esatu gye tulina mu nsi. Ogwa Katonda yatutonda, ogw'abazadde abaatuzaala, naffe ng'abantu. Nti Katonda aba yakutegekera ky'oliba. Kyola gwe ne bw'okola otya tosobola kuba nze ate nange sobola kuba ggwe. Nze Katonda ayinza okuba yantegekera kwogera. Wano omugenzi Isima yayogera, buli kye yayogera kyatuukirira. Lolo ya Isima yaggwa. Ndaba mubuzo obutambi bw'omugenzi Isima. Isima teyali wa bulijjo. Era Isima byonna bye yayogera byebiriwo. Muleeta obutambi bwe that buli omu Katonda alina kye yamutegekera. Taata wange yabeeranga wano ng'ayogera ebintu nga mugamba mutamiivu. Tudde buli taata wange Tamale Mirundi Jr kye yayogera byebiri mu Uganda. Yakugamba abamafiya bajja kudduka. Yakugamba muwozi bw'alijja ababbi balidduka. Byonna taata wange yabyogera dda. Ye yasooka okuwagira Jeno Muhoozi. Taata wange Tamale Mirundi Jr ye yasooka Muhoozi project. Nga Jeno Muhoozi akyalina mu magye. Naye nga yaga nti Muhoozi bw'alijja yali tukubira ku babbi bano. Look at the country. Bakwata babbi everywhere. Kati abantu buli omu abeerako ne roolo gy'azannya mu nsi. Kasite gwako Speaker Aneta Amongi teyalwana mu nsiko. Yava mu FDC. Nina abaddeko Speaker. You can imagine. Speaker Amongi teyaliyo mu nsiko. Yava mu FDC najja abeera Speaker ogwo mukisa. Tayebwa Speaker aliko. Naye yava mu FDC. Chokeri abalwana mu nsiko tebafuuse naba MOP. That's luck. President Museveni atufuze emyaka 4 lwa mukisa. Si lwakuba nti mugezi nnyo. President Museveni izirake. Lwa mukisa Katonda nga yayagala ekintu kibeera kiriba. Jeno Kale Kayula tafuze ku Uganda. Mbabazi omugezi nnyo super minister tafuze ku Uganda.
buli mugezi yonna gwe bali balowoozaako tafuze ku Uganda Katonda nga ayagadde ekintu kibe walayi kiba naye Katonda nga takyagadde Gaddafi yakyafuga Libya Gaddafi bamutwala bwe batyo mpola mpola. So what am I saying that temulwanisa bantu towulira bubinga munnaabona bwoba osobola okuyamba omuntu muyambe kuba ne gwoyambye ayinza okuyambira abaana bo. Mbabugamba ekibuuzo kino everyday buli wenzija wano. Leero omuzadde yenna ndaba mu ggwanga lino tuulako wansi wekka ogambe naye bwenfiira wano abaana bange basigala naani? Esente muzinoonyeza abamu muli bagagga nnyo sente muzifunye naye njagala weebuuza ekibuuzo kino omuzadde yenna ndaba tuulako wansi wekka ogaiti singa Mukama anzitira wano muntu kyayinza okukuuma abaana bange kyekigasa mu nsi kwene ensi ffenna tuli bagenyi ffenna tuyitamu mpite anga Katonda muggulu teri agenda giremeramu ne woba mugaga ng'olina ebizimbe bikoma mu ggulu ne woba mwavu nga tolina ky'olina eno ensi kkubo this road basobola okukubira essimu nga nvudde kule nega Mirundi yafudde ne muwakana nizo okuba nakavaano ku live ne bakubira essimu ne baya Mirundi yafudde nti gwe twadde tuba bakula nti yafudde yensi mwe tuwangaalira nga tonnakola kintu kisaanyaawo munno nga tonnakola kintu kirumya munno nga tonnaba kuwaayiriza munno nga tonnaba kulemesa munno mulimo nga tonnalopa muntu wa bossi wo lowooza ku bantu abamulyako balabirira lowooza ku muntu oyo abamulyako abagenda obonaabona. Nina omusajja gwe nalabye bakubye bambi ne batta omusambi w'omupiira bamukubidde makindi ne bamutta babbe essimu. You can imagine not omuntu olw'essimu essimu eye n'okobya omuntu alina famire alina abaana ne mukyala we n'obafuula bannamwandu abaana n'obafuula bamulekwa kubanga obbye essimu. Nsi ki gye tulimu essimu ey'emitwalo 2 nekutisa omunno buno obusimu buno bu iPhone buno just a phone not omusajja omusambi w'omupiira azimbye kaliya ye musajja wattu abantu tuli babi era Katonda yalyoka n'atwekweka you people bad people heartless. Mu bisoro byonna abantu fa basingayo obubi manne notto omuntu lwasimu nobera kawo nawe ku social media nolabanga family ye ekaba. How do you feel? Like, are we still humans or we are demons? Satani yali muntu tegwali musota. I have come to realize Satan was a human being. Kwa nemisota tejina mitima mibi bwejiti. Emisota snakes don't have bad hearts like that. Emisota ejimu bambi jikulumyo jisumbuye. They are snakes nga jo bambi omala gusumbuwa ne gukuluma. Ate bambi waliwo nemisota bambi ejijja nga tegwagala kuluma nga gunoonya byakulya. Nera n'ogukuba n'oguttira obwerere. Nze katika sinata kisoloke bibe ebyo bisanyi kwanze kitu kyesiwo kutya mu nsi bisanyi. I fear caterpillars era nze woba Junior oyagala kulaba nga nziruka waberewo ekisanyi. Junior mu nsi muno nti ekintu ekyo kisanyi. Ne bwenkiraba wali nga kitambula sisobola kusula mu nnyumba. Nze woba yagala afulume ennyumba nemejje sulamu ndabe ekisanyi ate obuliri bunne masulamu bamanyi kizze
bana mmwe nti ebisaanyi